tuze kulabula n'okulabula kwonna okwa buli kika. Okugamba omuntu gwe bayita alien skin nti okwambala ekipapula kyewayambadde n'ebigoyegoye bye weezinzeeku ku shooyo ng'omimika Yesu nga weeraga nti oli Yesu. Tukulabula, tetutusaaga, tetusaagira ddala. Bw'oba okugenda mu Busiraamu, genda obe mu Busiraamu bwo, genda otole shahada yo, genda okole ebyo. Naye bw'oba okozesa eddiini y'Obuyisiraamu okuvoola abantu bayita abakristaayo abalokole, tuli bakambwe nnyo kusinga Abasiraamu, n'Abasiraamu bakimanyi. Tuli bantu bamalirivu nnyo okusingako bw'olowooza. Bw'oba oyagala genda osome history w'abantu bano be bayita abakristaayo. We are strong crusaders. Kati nkutumira obubaka buno ate onyambeko obumpeereko n'emikwano gy'abalala abali kigezaako kino. Never play with church, never play with anything called God. Nze sigenda kwenda ku 7 nga munoze yakuwadde. Nkuwadde olunaku olusookera ddala luno lumu. Bw'otova eno weetonda tujja kukola ebintu bibiri. Tujja kusabira essaawa 9, ssaawa 6 ogw'ekiro, tujja kusomera Zaburi 35. Gwe ejja kuba si gwasoose. Ba Beatles baaliwo. Soma mu byafaayo abantu abafudde nga bajerega Yesu. Genda ku YouTube. Mulekerawo okuzannya. Mwe abalokola batudde obutuuze n'abasumba ne musirika. Nawe mutukoze bubi nnyo. Muli bakulembeze mu Uganda. Omuvubuka oyo atandika atya okukola ebintu bifaananako bwe biti. Ozanyira ku Yesu. Weewaawo tetulwanagana bina musaayi. Naye tuli bakambwe nnyo ku kigambo kye bayita eddiini mu kyasa kino. Mu kintu kye bayita enzikiriza. Tuli bakambwe. Mujja kiwulira. Gwe alien skin. Mukama akusaasi.